waliwo ebibuuzo byetulosinkana naddala abakasooka okumpulira nga bambuuza nti lwaki abasaba obayita balwanyi ba Mukama. Ayogera nammwe eddoboozi n'amanya omutume Saamu Kimuli Bazuukuke. Ekigambo ekyo balwanyi ba Mukama twatandika okukikozesa wakati wa 2019 ne 2020 kubanga mu 2019 gwali mwezi gwa mukaaga Mukama yatubuuza ekibuuzo nti nammwe abamanyi ekyokukola musirise mulese omulabe atwale eggwanga n'ekibuga nga mutunula. Era Mukama n'atubuuza nti mwebase ng'ate waliwo abamaze okutunda eggwanga eri omulabe. N'alyoka tugamba nti oyo gwe mulaba akulembedde ekisinde, kati ekisinde ekyo sigenda kyatula oba okukyogera. N'amaliza nga tugamba nti azze kubabbako mulembe gw'entandika mu ggwanga lino. Mu biro ebyo oba mu mwaka ogwo abavubuka babiri bonna nga bayimbi baayatula nga omu ayagala bwa pulezidenti n'omulala yayisa n'ebivulu mu kibuga Kampala ng'ayagala bwa mmeeya. Naye Mukama bwe yali aboogerako yabayita abakozi b'omulabe Sitaani. Kati kwoyo eyali ayagala obwa pulezidenti Mukama n'atugamba nti naye singa temuyimirira n'amala batwalako obukulembeze bw'eggwanga lino eggwanga Uganda ligenda kubula ate libuze n'amawanga mangi amakulu nga bwe lirina okukulembera amawanga amalala okudda eri Mukama. Bwe kityo n'oyo omulabe yamuleese ababbeko omulembe nga bw'atwala obuyinza Sitaani asobole okutta amagenda g'eggwanga lino lyonna. Era mwenna ekiddirira mukimanyi guba musango oba judgment. Era okuva Mukama lwe yatugamba nti mwebase, awo twatandika okukunga bannayuganda bannaffe nga tubagamba nti Mukama atulabanga embazzi ezeebase, ze wandigambye mu Luzungu oba ze wandiise sleeping axes. Oba mujjukira akanyolagano ak'ebyobufuzi akali mu Arua akaleka abamu nga bakubiddwa mizibu ntegeeza emigo. So mu kiseera ekyo kwali kujjuza kifo kya mubaka wa palamenti. Okusinziira ku kulwanagana oba ku byali mu Arua kyatwewuunyisa nnyo nga abasinga mu biseera by'okwogera mu ggwanga bonna baali concerned oba baafaayo nnyo ate nga bawagira abakube oba abaali bakubiddwa amagye. Naye kubanga ffe twali tumaze okufuna ekigambo kya Mukama, twasituka nze ne mukyala wange ne tugenda tunoonye Mukama nga tumubuuza ate nga tunyoleddwa nnyo. Oyinza okwebuuza lwaki twali tunyoleddwa nnyo? Twali tuwulidde eddoboozi nga litugamba nti mwebase ng'omulabe amalidde okuntwalako eggwanga lyange. Era bwe twatuuka mu kifo nga tumaze okweyanjula tekyatwala bbanga ddene. Wakati mu kusinza Mukama n'atulagira tubikkule Bayibuli tusome Zabbuli ey'okutaano okuva ku Olwokuna. Ntandise okubasomerawo kubanga toli Katonda asanyusibwa obubi. Ebitasaana tebitulenga gy'oli. Olwokutaano, abeenyumiriza tebaayimirirenga mu maaso go. Okyawa bonna abakola ebitali bituukirivu. Olw'omukaaga, olizikiriza aboogera eby'obulimba. Mukama akyawa omuntu atta n'alimbalimba. Eddoboozi ne litugamba nti bwe ntyo bwe nabakoze mu Arua. Tobuuza kukunnyonnyola kye wano Mukama kye yali ategeeza amakulu nti bonna abaafuna obulumi n'okunyigizibwa n'okkubwa kyali kiruyi kya Mukama. Okuva olwo tetwadda mabega, era Mukama n'atukubiriza nnyo okuyimirira mu kusaba nga tubasimbula mu mitima gy'abantu n'okumenya ssaddaaka ez'omusaayi ng'omutango ogwali guweereddwayo eggwanga litwalibwe Sitaani era lituukirize ebigendera by'omulabe so si bya Katonda. Era mu biro ebyo twaluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu tukube omwoyo gw'obukaawu n'ekiruyi
ogwali guwambye obwengula bw'eggwanga lino. Awakana kumwambulire omwoyo gw'obukaawu n'ekiruyi ogwali gutudde ku bavubuka nga gutadde bannayuganda ku bunkenke. Mulowooza gwavaawo gutya? Abajjukira mujjukire nti n'oluvannyuma lw'okulonda Mukama yatulagira okusiba ennaku 40 n'ayatula ng'atugamba nti muyimirire mu kusaba n'okulwana nziggyewo ekitudde mu bwengula bw'eggwanga. Amakulu ti ssaddaaka baazzeemu ne baziwa n'ekiruyi ne kigolokoka. Ekimpisiza eyo yonna mbadde nnyonnyola kigambo balwanyi ba Mukama eri abo abakiwulira ne baba n'ekibuuzo ntegeeza abaakasooka okukiwulira. Naye ate we tutukidde olwaleero abantu bonna abayimiridde ku lw'eggwanga Mukama asobole okulituukiriza mu kitwa kwalyo, abayita nsigalira ze abaali batugoberera mu 2020 omwezi gw'Omunaana. Mujjukire nabagamba nti mu myaka 10 egiddako okutandika mu 2021 mu Luzungu nakosa ekigambo decade ekitegeeza emyaka 10. Lwaki nakikozesa? Nalina ebyama by'embikka. Nabagamba nti Uganda egenda kuyita mu kunyenyezebwa okutali kwa bulijjo oba okutalabwangako. Naye emyaka 10 nga giggwako buli omu ajja kuba amaze okuyita mu kunyenyezebwa okwo. Naye ekiseera kigenda kutuuka kugenda kubeera kwa lwatu nnyo, buli omu ng'alozezza ku mukono gwa Mukama gwagololedde eggwanga lino. Era bangi bagenda kuba n'ebigendererwa nga babisudde nga takyayagala kumubuulira ti njagala bwa pulezidenti, simanyi njagala bwa mmeeya, simanyi njagala kubeera kino. Ebyo abantu bagenda bisuula nga tayagala na kuwulira. Naye naye mbagamba nti n'ekitundu ekisooka ekya decade kyentegeeza emyaka 5 egisooka omwe tugenda okuyingirira mu nkyukakyuka zino ate nga zigenda kuba sinziggu. Bwe njogera bwe ntyo ntegeeza nti ono wa 2023 kitegeeza nti teziri wala, ziyinza okutandika enkya, omwezi oguddako oba January, tetumanyi. Naye ekikulu zo zirina okubaawo before. Era mu bako bonnakola statement eno njiddamu nti tulina okuyimirira ennyo mu kulwana okw'okusaba n'okusiiba. Ng'abalwanyi tetujja kulinda bantu b'eggwanga lyonna, tusobole okuyuza obwengula bw'eggwanga lino tuliwambe. Kyentegeeza nti omwoyo wa Mukama atekingova oba aliwambe. Olwo ebiragiro bya Mukama bitandika okuyita mu ggwanga lino nga bitekebwa mu nkola nga tewali aliwakanya. Kitegeeza nga tewali alina amaanyi gabiwakanya. Naye bwe tutayimirira nga Mukama bw'ayagala, n'abo bagenda okusumulula nti kati yimira yogera ekigambo bwe kiti kyenjagala, tajja bakkiriza kuvaayo. Kubanga tujja kubanga tetukalitivatinze ground. Ekigambo ekyo njogedde kya Luzungu naye ntegeeza kino. Ng'omuntu yenna agenda okusiga ensigo tasiga mu ssubi oba mu muddo, naye asooka ku ssaawa n'akabala n'alongoosa n'alyoka asigamu ensigo. Uganda Katonda wakwagala kulonza okuba omusano gw'ensi, yegwe maama w'amawanga gonna. Kyekitiibwa ky'olina, ekkondere lifuuyiddwa nga beebase